Bano balumbuye bayinza okuba kituufu tebaagala Museveni ng'ate balina gwe bakolera mulala kubanga gwe toyina ngeri gy'ogamba mu bantu titukolenga eky'Etanzania tetulonda abantu basituke busitusi. Tanzania ensonga lwaki abantu babadde tebalonda owulira Tanzania ensonga lwaki abantu babadde tebalonda kubanga opposition waabwe teyabaddeko. Kyagulanyi we Tanzania teyabaddeko ku baloti ensonga lwaki abantu baziza okulonda ne babyokya bookya. Naye ffe president waffe kwali ku baloti yensonga lwaki tugenda kulonda kati gobagamba temulonda tukolenga ekyabadde Tanzania olwokuba weekwasa statement y'omukulembeze naye ng'omukulembeze yabadde ayogera kuba na Tanzania kusituka ekyabasitudde ne bannayuganda tetusigala waka tusituke okitegedde awo ne tuvaawo. Ekyokubiri omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti tugenda kubeera nani violent tetugenda kukwata mundu nti tetugenda yingira mu buyinza nga tusse bantu. Ekyo kigambo kya mukulembeze yensonga lwaki tetugenda kukwata mundu naye tugenda yita mwene enkola tujjeko Museveni nga gavumenti nyingi ezivuddeko. Nepal bakwata mundu tebajjako gavumenti yaabwe. Madagascar bakwata mundu tebajjako gavumenti yaabwe. Ensi nyingi zi Misiri zi Egypt zi Misiri zi Sudani bweziti bwezakola tezakwata mundu ne ba dictator z'abagoba. Kitegeeza ki nti naffe tugenda yita mu nkola eyo tujjeko dictator gwe n'oyimirira n'ogamba abantu nti kale tetugenda kukwata mundu. President bwe yagamba nti ate kati tukwate Jambia oli musiru ate kati tukwate ebibiriiti tukwate simanyi embazi. Abantu abamu bali wano bakuba protest vote lwakuba mmwe bannaffe mwasalawo emitwe gyammwe n'entegeera yammwe okubaako ne bemugikwasa. Ali mu kuba protest vote kubanga Munnayuganda tumugamba n'omwana mukwate jangu ku street ng'ositudde bendera y'eggwanga n'abaana bo tobalekaayo waka ffe tubeere ku makubo Uganda yonna. Ffe dictator tugenda mmujjako kati ate gw'ogamba abantu nti ate mukwate amajambiya mukwate ebibiriiti mukwate embazi. Kitegeeza ki nti omuzadde ayina omwana ajja gamba omwana we tobigendamu ebyo. Olabye bw'oba okubye protest vote indirect nga weefuula atakola ki nga weefuula atamanyi olimitinga bantu kujja ku street okikola indirect ng'emabegako wakikola wagamba nga abantu batadde basinayipa ku makubo batadde basinayipa mu nzigi ng'okimanyidde ddala by'oyogera bitiisa butiisa bantu butajja naye nga gwe weefuula ate alumirirwa ennyo. Omukulembeze yajja n'agamba tugenda mu kalulu gwe n'ojja n'okikuba munnaffe n'owoza simanyi ebyakalulu mu bigambo ennyoko twalwanagana bulwanaganyi n'odda mu layini n'osigala ng'ogamba nti kati okiguze luli wali okozeemu nsobi ne tugamba mukulu waffe bw'atyo bwe yali akozeemu nsobi. Ozenga opulikinga abantu kusituka kukwata majambiya na biso ng'ate abeekasese bwe baakikola results waziraba abaakikola e Rwanda abahutu results waziraba. Kati ffe results kizootwagaza oyagala tuwangule lutalo luno oba oyagala gwe kennyini oba oyina bigendererwa byo ng'omulimu gwo kulutusuulamu. Museveni yagula emmundu ng'alowooza bagenda omulwanyisa bagenda kujja na mmundu ekyo emmundu zaamusala. Kati alaba emmundu yazigula talina kimutaasa sayidi zeeno kati oyagala azisitule ng'azisitula eri abakutte Jambia. Ani agenda okwegattako ng'olaba omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu buli gy'alaga abantu olaba obungi bwabwe bamanyi format gy'aliko egenda twala Museveni n'ebibala babirabyeko. Luli eri Museveni yakubanga bantu nga mukalulu attabusi bantu saawa zino tunuulire neeyisa ya Museveni olwoka olabe we tumutuusizza. Engabo yaffe kubeera ba mirembe ye protection yaffe esooka ffe kubeera ba mirembe. Ensi yonna ekiraba ddala kituufu tuli ba mirembe. Gwe kati osituse ogamba abantu bakwate amajambiya bakwate embazi tuwangule lutalo ki? Oyina yaani gw'omanye yakwata embazi n'ejjambiya n'afuna obuyinza bw'eggwanga. Olaba ne Museveni yatugumbula abantu eruweero yabyegaana n'abiteeka ku obote. Teriiyo gwe bagenda kukwasa buyinza nga bakulaba otema okutema jambiya otema atema bantu ne we baba na nsonga ki
ne baba bakukola ki teri ayinza kudda ku saidi yo kati sawa zino oli mukutukuba indirect wefudda atabimanyi ku mugezi omugezi agamba Lumbu yalabika tabimanyi omusiru yaba ina goberera Lumbu yagambye okawulira naye boyi nza nkulabyeko muganda wange ng'ovuga avuga ebintu ne neewuunya ne ngamba biki byovuga ogamba abantu nti kati bannange mukwate amasaati ga yero ge muba mwambala tugende mu akicho sensi emabegako wali eri abeenaale mubatta abantu ku kkubo batta omukyala gwe baali basikako akasawo ku kkubo omukyala oyo gwe baali batta oba gwe batta Balamu bwe yavaayo okwogera yagamba nti aba NUP be bayambadde ebyambalo byaffe owulira kati ate gwe oyimiridde ng'owa NUP ogamba abantu nti mukwate ebyambalo bya Museveni mugende kulaaleze tetuli basiru gundi